videos nyingi nnyo in terms of protest ez'abakadaama ne bassekadaama bannange olwa gavumenti yamusibira mu bwa kyeyagala okutukola mbo tugiwengayo akakadde kamu n'ekitundu buli mwaka. Okitegeera ekintu ekyo era nga abamu bagamba nti bokuwaayo ssente zaabwe beewadde okugenda mu basement okuyiga olunyankole. Nedda si bwe kiri, si bwe kiri. Gavumenti eyo mugiraba akufumbira ey'omutwe nawe mufumbira ya bigere ne mwenkanye vumbe. Tulina kwenkanya vumbe. The only way we are going to do this is to fight them. Kye tugenda okukola. Ndeese solution. Nina solution. Video eno nkusaba gisharingire buli kadaama ne sekadaama gomanyi. Njagala video eno eweza akakadde ka shares. Akakadde aka shares kubanga tusobane mu kakadde. Mbagambye ndeese solution. Museveni oyo talina kintu kye yali atukoledde okujjako okutunyigiriza nti ne wosindika akakadde kamu e Uganda watuuka emitwalo 7. Emitwalo 3 gabulirawa. Ngeno tugenda okusindika sente ngolwede tumaze okulaba mu system ntino sente bakutemye bana abasajja tebasukka mitwalo 5 gibatema ku sente zaffe tegisukka naye otuusa emitwalo 7 nga wasindise kakadde. Otu tetulina mateeka gatufuga nti ena abaana baffe battibwa ne basuulibwa mu ddungu, abaana balepingibwa, abaana babakolako buli kikolobero. Embase tezifaayo. Abaana bali mu ku deportation ku bisango byabawaayiriza. Embase tezifaayo. Kakati tebakomye okwo olw'okubanga bamugyeko ssente bamugobe buli wamu olw'okusabiriza n'obubbi. Kakati mbu ayagala kakadde kamu n'ekitundu. Muna Uganda kitegeeza nti mu contract nkusaba onsharingire video eno ku buli WhatsApp group y'abakadaama gy'omanyi mugiteke mu family zammwe buli jiwereze buli kadaama ne sekadaama gomanyi. Eno solution je tugenda okukola. Mu solution eno tugenda ku saving obukadde obu. Then ku bukadde bubiri buli omu agenda kumpaako 10,000 ze 2,000 buli kadaama ne sekadaama ze mugenda okumpa. Mbalayirira. Eno pulani senge eyita ngenda batayiza ku airport ngenda kudduka nze already ngenda gendayo. Ngenda batayiza ku airport awo ntekewo ekitabo kyange. Buli kadaama ne sekadaama mwagalako 2,000 ku bukadde obubiri bwogenda okusavinga lwaki. Museveni agamba kakadde kamu n'ekitundu kamu kitundu. Kitegeeza nti mu myaka 2 abatukubye obukadde 3. Kakati njagala tukozesa akakadde kamu ng'eddagala then mbagambye ku bukadde obubiri bwe mufissa mugenda kumpaako 2,000. Kitegeeza nti balance ogenda funa akakadde kamu mu emitwalo 9,908 zogenda okufissa dani okuziwa Museveni. Tugenda kukola tutya? Tugenda kukola bwe tuti. Atugana nti sente tuziwayo buli mwaka siwe kiri. Mukimanyi nti Museveni ono takyaweza myezi 7 ku ntebe ya Uganda. Mukimanyi ekyo. Naye ate tuba tulina muyiyiza ddagala okugituwa. Tagenda gituwa mirembe. Akati tukole bwe tuti. Ku bukadde obusatu obugenda kujja buli mwaka. Kati njaga tukwese gine myezi 7 gyokka ejibulayo. Tugenda kusuula gavumenti eno kutumanyira. Then ategere nti olunaku lwe namanyira bakadaama lwe nagwa. Abaana be n'abazzukulu bakiteeke mu bitabo tekyaviirako kitaffe okugwa kumanyira bakadaama na bassekadaama. Tugenda kikola tutya? Soko wandike ekigambo protest vote. Musimu yongo message gyogendo sindikira kweno video yange. Tekako ekigambo protest vote. Then womala. Njagala okwate obukadde bubiri. Obukadde bubiri buteeke mu nsawo oyo working capital. Uwo ogenda okukozesa nga tumaze osuula gavumenti kweno solution gyenkuwa. Wewo ogenda okukozesa. Kati tugenda kukozesa akakadde kamu kamu ffenna okusuula gavumenti eno. Nkiddamu tugenda kukozesa akakadde kamu kamu okusuula gavumenti eno. Tugenda kikola tutya? Buli kadaama woli osobola okufuna abantu 5 b'okonvisinga. Abantu 5 b'okonvisinga. Oba alina ndagamuntu oba tagirina. Naye nje badde njagala nnyo onoonyo omuntu ng'ali mu register. Nene wabanga tali mu voters register tofaayo. Tugenda mukozesa. Nkugambye funa abantu 5 ku buli kadaama. Kugambye tuwera akakadde k'abakadaama. Tuwera. Tugenda kufuna abantu 5 ffenna. Basobola okuba ba family yo oba osobola okufuna abacuba 5 buli kadaama woli. Womala okubafuna 5 bano. Webanga mwe bali mu voters register nenga talina ndagamuntu. Bagambye omuntu ndagamuntu gwe yabulako agenda kuwaayo emitwalo emeka 5 ku renewal nga zitandise zinaatera okutandika. Kyemanyi omwezi ogujja nga gutandika bagenda tandika renewal. Kati gavumenti ya Museveni ya nguzi tekyali kyakola nga si kyanguzi. Tugenda kozesa emitwalo 15 ku bantu 5. Abantu 5 buli omu ofuna ndagamuntu 5 kitegeeza nti ogenda kozesa emitwalo 5 ku bantu 5. Je mitwalo 10 je nkugambye nga tuyisewo enguzi nga bafe bayisewo buyisi. Sente zino temukola WhatsApp group ogenda kikola gwenga gwe. Gwenga omuntu tokkiriza muntu yena ina kukolera kintu kino. Kyekolere nga gwe.
Kitegeeza nti ogenda kukozesa emitwalo 5 kakati kakadde kaffe kali obeera ofisi z'emitwalo ameka 5 womalawo nokakasa nti ono amaze okufuna ndagamuntu mugamba agitereke bulungi mugamba obwo bulamu bwo okitegeera ekintu ekyo obwo bulamu bwo era omusuubize nti kubuno obukadde 2 n'ekitundu bwogenda ofisa akadde kamu emitwalo 9 mu 8 kuba ogenda kumpaaka 2 omugambe wona aba okoze business nayo ojja mmuteekamu dani okuziwa ababbi okitegeera ekintu ekyo kati wamala okufuna ndagamuntu mugamba agitereke butiribiri tugenda mu protestive vote okitegeera tugenda kanoonya tugenda kalonda kakati katumukozese mu kulonda tusobole okusevinga sente katumukozese mu kalonda olunaku lw'okulonda ekuwanga kutuuse nga Museveni tumutuusizaayo mu kulonda kuba ayinza otucyankalanya okitegeera kugambye sooka okozeseeko emitwalo 5 gatereke gwagasigaza togasindika Uganda beera nago kuba Museveni agenda gatemako okitegeera ekintu ekyo olunaku lw'okalonda etuba lutuuse njagala abantu bano basindikire emitwalo 2 boolina buli omu musindikire emitwalo 2 emitwalo 10 kitegeeza ofisi z'emitwalo emeka emitwalo 2 emitwalo 10 kitegeeza ku mitwalo 5 ofisi z'emitwalo 4 gy'olina okitegeera ekintu ekyo olina emitwalo 4 agasigaddewo era bano bakalaatire obagambe nti amazzi bagagulire ku polling station batuma omuntu omu abaana ne basigalawo okitegeera n'ebyokulya byonna byonna omuntu omu yabibaleetera ku polling station teri kuva kuba Museveni akakwata n'akacyangira ku polling station banene abaana abano bagambe babeerewawo batuma omuntu omu kuba olina abantu 5 omutwalo ogwo bajja gulya gujja bamazako paka lwaggulo kati okabala we katuuka njagala bano obasindikire omutwalo gumugumu gyemitwalo 5 okitegeera mutwalo gumugumu gyemitwalo 5 kitegeeza osigaza emitwalo 3 mu emeka 3 mu 5 yosigazza okitegeera ekintu ekyo kakati webamala okabala nga bakamaze zino sente zirogenda zibasindikira za boda okitegeera za boda kakati boda ezo zigenda bavuga paka ku district level boda ezo zigenda bavuga paka ku district level senga Museveni akakwatamu kwata balance ono umbagabanyizeemu wakati almost buli omuntu ozajja kufuna omutwalo gumu n'ekitundu ja mwemba sibaze bubi buli omuntu agenda okufuna okitegeera ekintu ekyo then emitwalo 5 nga gaweddewo obagambe teri kuva ku luguudo paka nga kiwedde teri kuva ku luguudo paka nga kiwedde twetaaga ennaku ezi okusuula Museveni oyo ng'abantu bayimiridde ennaku 2 Museveni abeera adduse ekyo nkibabuulira ennaku 2 nga Museveni adduse wetuba nti tuli kale kambale emitwalo 10 ekitono nnyo egy'abakadama ne basekadama bagenda okubba tuli emitwalo 10 buli omu n'afuna abantu 5 tuba tulina emitwalo 5 ag'abantu naye nga mbagambye tuwera akakadde okitegeera kitegeeza nti wetuba tugize abantu 5 bwe bukadde 5 kale kambale tugenda kubeera n'obukadde 3 oba 2 ngaffe bakadama ne basekadama dani sente ezo okuziwa Museveni tukozeseeko akakadde according ku budget wenjitemyetemye tugende tusuule gavumenti eyo tegenda kutumanyira kubanga egenda kutubba bweto tegina kyegenda kukyusa kati onadako nga bazongeza we banalaba nga tukikoze nga bazongeza sente zaffe basooka zibba mu kusindika ne tusirika okitegeera ne tusirika kakati ate kuluno bagabanga ti ebyo bisiru biri eyo kabituwene sente mumanya akakadde kamu n'ekitundu okukasonda mu kakadde k'abantu omanyi sente z'obeera osolozezza tubale bakadama ne basekadama bali mu galufu yonna nga n'abalala bali emuzi omaani wa kakati ezo sente tuzikozese buli omwaka oseeko kakadde tusuule gavumenti eno tugisuule ekyo tugenda okukola tugisuule kubanga akufumbira ey'omutwe nawe omufumbira yabigere teri kigenda kukyuka okujjako nga tugikozeseza ne tukisuula then ne National Unity Platform nayo nga weekole ebyayo then bano bonna tubagambe nti balonde ambuleera we bamala okulonda ambuleera bagenda kagoberera nga boda ffe tuzipangisizza then we bamala bagenda kweyiwa ku luguudo nga ffe tubafandinze then ogenda kufisa obukadde bwobumeka 2 nze mujja kunsanga ku airport mumpe 2 zange buli omu mwagalako 10,000 za research gwenkoze mbagambe kano wekalemu okukola nze munoonye muntemeko omutwe nze njagala tukikole bwe tutyo wekigaana muntebeko omutwe mungambe watuwa amagezi ag'ekisiru naye nga mbakakasa senga tukola bwe tutyo eno gavumenti tugenda kugisuula dani okwata sente zaffe okuzibawa nga tuzibawa ku ddiru ki jukira sente ezo ofisi zaako ne balance agenda kutandika nga working capital then ife tusigale wano ku media tubasabule emisana na kiro
paka nga tubasudde. Respect. Yes, oli ku Yugi Update TV ko sinzo bango otuuliriza we bali kwekuumira ku mayengo gano wabula gwe atanatuyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko ojja kubanga osobola bulungi nnyo otwegattako mukwano gwange ali eyampuliriza abali mu diaspora emitala w'amayanja mbaanirizaako nnyo nenno buno obubaka bwammwe sharinga vidiyo eno gitambuze esobole okubanga etuuka ku muntu gw'oyagala etuukeko esobole okubanga muyambagana gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza nyongera maaso n'okubeebaza ekyensuso gwe yenalina atambudde okuva ku lubereberye ng'otambudde ne Yugi Update TV okukola ekintu eky'amaanyi nnyo mwe bali kubeererawo mukutu guno mwe bali kwebeereramu mwe bali kulaga nti nomufaayo mwe abajja mu comment section ne muteekayo endowooza yammwe nammwe mbaagala nnyo era nga mbeebaza nnyo ekyensuso mwe bali kukola mulimu gw'amaanyi ogwo gw'obutaweera newankubadde gavumenti yammwe egenda mu maaso n'okubanga ebateekako obuzito mwenna abali mu diaspora naye tujja kuba nga tubigumira muno obubaka busharinge tusobole okuba nga tugenda mu maaso gwe ali eyampuliriza mbaagala nnyo mwe bali kwekuumira ku Yugi Update TV tujja kuba nga tukomawo.